ekyomukisa omulungi pulezidenti owa NUP ne sekretary general owa NUP bano bamala dde okulangirira ne bagamba nti omuntu yenna okufuna kaadi bajja kumalanga kwebuuza ku kifa ku ground. Kakati nno olunaku olwaleero Kanso Nalukoola amaze okubeera nga genda ku NUP kakati ground emaze okulaga kubanga bangi abaasookayo okwewandiisa naye ebbugumo teryali lingi nga ku Kanso Nalukoola. Kakati nno kijja kuba kya bulyazaamanya ampuliriza bwe nnaakugamba nti NUP ono n'ono gwe genda okuwa kaadi eya Kawempe North. Wabula naawe ku bano bonna abaze okuwandiisa ku NUP ojja kulondawo gwe nga gwe abantu ani gwe basinza okwerekera, ani gwe balaze omukwano omungi, ani gwe balaze essanyu, olowooza gurawundi ani gwesinga okwagala n'okwaniriza. Mbirekedde gwe. Kakati mukwano gwange ampuliriza Kongo tugendayo nayo owulire bikyagenda mu maaso. Ngenda kuwa emboozi okuva gye byava paka bibiri kati. Nalukoola, oh my God! Nalukoola, oh my goodness! Oh no, Nalukoola, my goodness! My goodness! Nalukoola, my goodness! Oh no, Nalukoola, Ugandans balina emundu tulina obululu balina emundu tulina obululu balina emundu tulina obululu balina emundu tulina obululu akalulu kacyagulanyi kaliwa akalulu kacyagulanyi kaliwa akalulu kabombi wayi kaliwa akalulu kabombi wayi kaliwa akalulu kacyagulanyi akalulu kabombi wayi akalulu kacyagulanyi kaliwa yang wageno boyo yang wageno kenwa kunoro wageno boyo wageno meno nyarawa wageno uru nyarawa wageno neru nyarawa gero la meru nyarawa wageno meru nyarawa gero wageno boyo nyarawa akemo dit chala dongaro akemo dit chala dongaro akemo dit chala gwedaro akemo dit chala gwedaro akemo dit chala kadaro akemo dit chala kadara kaya ejona nengo ko chala dongaro ejona nenja chala kadaro ejona nengo ko chala dongaro kinigo kera chala gwedaro akemo dit chala dongaro do dai chala gwedaro goya oh chala dongaro gwedaro chala dongaro gwedaro. Mandela was right. Nelson Mandela is a hero. Bobby Wine is right. Kyagulanyi is a hero. Yes, Kasavu Kanyama ampuliriza nkugambye nti olwe Kongo tujja kutambula na luwo buli lunaku olukya ku nsi kuno bwe tukomawo waka bwe tuddako e Kongo. Kaakati nno essaawa yonna NUP egenda kulangirira muntu ki bwe bagenda okubeera nga bakadi yaffe eya NUP agenda okwesimbawo Kawempe North ew'omugenzi Muhammad Segirinya. Kaakati bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza gwe naawe ojja kulonda okusinzira ku kyolabye ani asaana kadi yaffe era ne batu toyina kyowalabye okusinzira ku bantu bano profile zaabwe olowooza ani asaanidde okuddira omugenzi Muhammad Segirinya mu bigere Kawempe North. Kakati no wulira ebigambo bibino gye bukedde olunaku olwaleero abayekera ba M23 mu ggwanga erya Congo abafunga ekyonga okubeera nga bano balwanyisa gavumenti ya Felix Tshisekedi Tshilombo okulaba nga bagimaamulako oba nga bagivuunika. Kaakati nno ebigambo bitandise okubeera nga bibaddira ku maaso oba ku matama.
okusinzira ku bigenda maaso amagye g'eggwanga erya Angola, amagye g'eggwanga erya Malawi, amagye g'eggwanga erya South Africa gamaze dde okwekolamu omulimu nga geegasa wamu n'amagye g'eggwanga erya Congo okwaŋŋanga abayeekera bano. Kaakati nno sipiri gye badde batambulirako okwolekera ekibuga Kinshasa kyandibanga ate bagenda kugyolekerako nga badda mu Rivers, kubanga kiremaze okubeera nga kiyoleka nti ate ebitundutundu ebimu ku kibuga Goma bye babadde bamaze okubeera nga bawamba ate abasajja bamaze dde okubeera nga babyeddiza. Kaakati nno kansoke nkulaga ebigambo bino gye byava n'omukugu mpaka ate wetutuuse essaawa zino obitegeere. Embeera ekyali ya bunkenke mu kibuga Goma n'emiriraano, naye ng'okutwaliza mu lunaku olw'eggulu emmundu yasiriseemu akatonotono mu masekkati g'ekibuga okuggyako ku njegoyego z'ekibuga Goma, kubanga amagye ga gavumenti ya Congo gakyagezaako okulwana okulaba bagasobola okweddiza ekibuga kino Goma. Naye mu masekkati gaakyo embeera bw'ogerageranya okuva ku Sande jo obukkakkamu bwabadde bw'amaanyi, naye ng'obukkakkamu tebujjaawo bunkenke. Njogera bukkakkamu ku mbeera y'ebibwatuka okusirika, kubanga M23 yeeyongedde okwenyweza mu kibuga wakati nga kiri mu mikono gyayo. Era kino kyawadde omukisa abantu ba bulijjo abadde beekukumye okuva ku Sande okufubuutukayo basobole okubaako bye bagula nga bwe beetegekera ekiddako, kuba tebamanyi kikiddako. N'amagye ga Congo, gavumenti ya Congo egamba essaawa yonna ekomawo okulwana okulaba nti ekibuga kino ekyeddiza. So kaakati abantu jjo baalukozesezza nnyo okubaako bye beegulira, emmere n'ebirala okusobola okwetegekera ekinaddako. Era ensonda mu ggwanga erya DRC ziraga nti Goma nga amaze okunywezebwa, abalwanyi aba M23 batambula nga boolekera ekibuga Bukavu. Jjukira Goma kye kibuga ekisinga obunene mu buvanjuba bwa DRC, kati Bukavu kye kiddako. Kati mu kutambula kwabwe boolekera kibuga eky'e Bukavu nakyo bakitwale. Era olunaku lw'eggulo kyategeerekese nti waliwo abasirikale okuva mu ggwanga lya Romania 208 abeewaddeyo bo bokka ne basindikibwa mu ggwanga erya Rwanda gye balina okuva okudda mu nsi yaabwe eya Romania. Era amawulire gano bwe gaafulumye, gavumenti ya Romania n'etangaaza nti bano kituufu bannansi baayo naye si basirikale ba gavumenti, bakolera bitongole eby'obwannannyini be bayita private military contractors. Nga bwe twalaba Wagner eya Prigozhin, oli omusajja yali omu Russia eyafiira mu kabenje k'ennyonyi. So kaakati gavumenti ya Romania yagambye nti bano bannansi baffe naye eyo babaddeyo ku lwabwe mu nkolagana gye bayina ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Era kiri mu lwato nti mwaka 2022 Congo yateeka omukono ku ndagaano n'amakampuni abiri agaba military contractors okuleeta bamukwata mondo babayambeko okwenyweza naddala mu kitundu kino eky'Egoma n'ebitundu ebiriraanyeewo. Era bannansi ba Romania bano babadde bayambako nnyo gavumenti ya Congo okunyweza ebyokwerinda ku kisaawe ky'ennyonyi ekikulu eky'Egoma n'ebifo ebirala eby'enkizo mu kibuga. N'embeera bwe yatabuse bo ne basalawo okwewaayo. Era mu kwewaayo ne bakkirizibwa okutambuzibwa okugenda mu ggwanga erya Rwanda eyo gye balina okuva okwolekera ensi yaabwe eya Romania. Mu ggwanga lino erya Congo wabaddeyo ejje ly'omukago gw'ekibiina kya Mwanga Amagatte okumala ebbanga naddala mu bitundu bino eby'Egoma n'omuliraano. Babadde okuva mu mwaka ogwali 1999. Kakati amyuka omuduumizi w'eggye lino nga ye mukyala Vivian Van Depere, jo bwe yabadde ayogera n'omukutu gwa BBC ku lukomo lw'essimu, yabadde ayogera asinziira mu kifo gye yeekukumye banka, oyinza giyita empuku. Era bwe yabadde ayogera nti njogera nammwe kati nga nsinzidde eno mu mpuku gye neekukumye. N'aga nti naye olunaku olwokusatu lubadde waakiriko bw'ogerageranya ku nnaku ziri endala. Era n'ategeeza aba BBC nti babadde bamaze n'okwogeraganya n'aba M23
ne batuuka ku kukkaanya nti M23 tegenda kukola bulumbaganyi ku magye ga Mukago kubanga jjukira 2012 balwanaganamuko katono mandate eya ejeri ne lya Monasco bwekyuka mu kufumula M23 ku mulundi ogwo balyoke baleetebwe Uganda ng'abanoonyi b'obubudamu n'abala ne batwalibwa e Rwanda. Ejeri South Africa lyali saale naye n'ekiwayi ku Monasco kubanga Monasco yonna mandate teyakyuka niyo waliwo ekibinja kye bayita FID. Kyo ekyali kikirizibwa okwenyigira mu bikwekweto by'ekika ekyo kati enkolagana tebadde nungi naye ono bwe yawadde ayogerako n'omukutu ogwa BBC yategeeza nti bayogedde ne batuuka kukkaanya nga M23 tegenda kukola bulumbaganyi bwonna ku balwanyi aba ekibiina kya Mwanga Amagatte era oluvannyuma lw'ekyo n'aga nti abasirikale baabwe jo babakkiriza okufuluma okugenda okunoonya bannaabwe nabo gye bali gye beekukumye kubanga mu nkambi ze babaddemu M23 teyazirumbye naye olw'embeera y'olutalo amasannyalaze ne gasalwako amazzi ne gasalwako kati jjukire kino kyaguddewo bugwi emmere ebaweddeko n'ebirala kati ng'abantu ba bulijjo banoonya ebyokulya n'eddagala n'ejje ly'omukago nayo libadde mu mbeera ey'okwetereeza olunaku olw'eggolo era olunaku olw'eggolo lubadde mu ebintu bingi ku nsonga eno ey'e Congo. Omukulembeze w'eggwanga erya Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto nga ssentebe w'omukago gwa East Africa jjukira ne Congo member mu mukago guno yayise olukiiko olw'enjawulo okutunuulira obusambatuko buno obupya obubaluseewo. Olukiiko luno yalutadde na ku mutimbagano era ng'ayise President Tshisekedi owa Congo n'owa Rwanda abalala bonna yabayise naye bano yabataddeko essira kubanga babadde basinga okukwatibwako ensonga. Bamaze ebbanga nga bagugulana beeyogeredde ebigambo ebinene biti mu lwatu si mukyama si mukyama owe Rwanda yatuuka n'okuyita owe Congo idiot. So ebigambo bye beeyogeredde binene nnyo mu kiseera kino ng'olutalo lubindabinda. Kakati Ruto yabataddeko ennyo essira bajje mu lukuŋŋaana luno. Owe Rwanda nakkiriza n'alwetabamu. Omukulembeze wa Congo Felix Tshisekedi yagaanye okwetaba mu lukuŋŋaana luno. Ababaddemu President Kagame yabaddemu. Evariste Ndayishimiye owa Burundi yabaddemu. General Salva Kiir Mayardit owa South Sudan. Samia Suluhu Hassan owa Tanzania ne President Yoweri Kaguta Museveni owa Uganda. Kakati owa Congo teyabaddemu. Omwogezi we Tina Salama n'afulumya ekiwandiiko ng'aga nti mukama we teyasobodde kwetaba mu lukuŋŋaana olwo. Jjukira lwabadde ku mutimbagano kubanga yabadde n'emirimu emirala mingi egy'okkola ku lunaku olwo nga tasobola kugisazaamu kwetaba mu lukiiko luno naye jjukira lukwata ku nsi ye. Kakati kikulaga n'ebirowoozo by'alina eri omukago guno ogwa East Africa. Ate nga sigwe omulundi ogusoose okuziimuula enteekateeka ez'ekika kino n'okuzeebalama n'omwaka oguwedde olukuŋŋaana olwasembayo olw'omukago guno lwali mu Arusha teyalwetabaamu n'okwetonda teyakuweereza. Nejjukira ye mpya akyasembyeyo okwegatta ku mukago guno ogwa East African Community. Kakati olw'eggulo n'agamba ayina emirimu egitamusobozesa naye ng'abadde ajja nakulwetabamu ng'ali Congo naye ate olwaleero akakasizza ajja kwetaba mu lukuŋŋaana olw'amawanga aga SADC agali eri mu bukiikaddyo bwa Africa olugenda okubeera e Harare mu Zimbabwe. So kyongera okulaga obukuubagano n'okusika omugo okuli wakati wa Congo n'omukago guno gwa East African Community kubanga jjukira n'omwaka oguwedde yagoba amagye g'omukago ate nga gaali gakkaanyizibwako gajje geegatte ku g'ekibiina kya Mwanga Amagatte mu kuyambako okuzzaawo obutebenkevu mu kitundu ekyo. Ye kennyini n'agagoba nga kalulu kabindabinda mu kugagoba n'ayaniriza agavudde eri mu SADC. So kiri mu lwatu nti alabika asinga kwettanira SADC okusinga East African Community. In fact embeera bwegenda bweti Congo eyinza n'okwesanga ng'evudde mu mukago guno. African Union obuvunaanyizibwa obw'okutabaganya President Tshisekedi ne Kagame yabukwasa Joao Lourenco
omukulembeze w'eggwanga erya Angola era olunaku olweggulo yakubiriza eggwanga erya Rwanda lijje amagye gaayo mu ggwanga erya DRC. Naye jjukira Rwanda n'okutuusa kati ekyasimbye Nakakongo teri musirikale waayo yenna ali mu ggwanga erya DRC. Kakati ekyo nakyo kyanditabula enteeseganya mu maaso kubanga ayina okubakubiriza kati Rwanda emutunuulira ng'ayina kyekubiira. Mu bubaka bwagamba Rwanda jja amajeego mu ggwanga erya DRC. Mu butongole Rwanda egamba ffe tetuyina basirikale bonna mu ggwanga erya DRC. Kakati awo nawo olaba wakakuubagano we tujja maaso awo. Jjukira ku lwa African Union oyo kakati yali mu kutabaganya ababiri abo. Naye ate okigatta ne ku kyaliwo gye buvuddeko olukuŋŋaana olwasembayo olwaluyina okubeerawo mu Angola mu kibuga Rwanda. Ababiri bano balwetabemu era baagaana Tshisekedi ne Kagame ng'era bayina obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo. Nga bagamba waliwo ebiina okusooka okugonjoolwa ku ebyo byakkaanyizibwako lwe baasembayo okusisinkana nga tebannaddamu kusisinkana okkakkana ng'ey'ensisinkano egudde butaka. Oba oliawo singa yaliwo singa eno tetutuuseeyo naye ensinkano yagwa butaka. Kakati President Lourenco bw'amaze okubirira Rwanda ng'agiga nti mujje amagye gammwe Congo ate n'abayita bakomewo naga nti kyetaagisa mangu ddala Rwanda ne Congo bakomewo mu Angola tutukize enteeseganya n'okugonjoola okusika omuguwa wakati w'amawanga gano. N'olwekyo okutwaliza ku kibuuzo kyo ky'obuziza embeera eri etya embeera bwetyo bwefaanana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Okay, katufuna obubaka buno ate tukomewo. Okyali ku mukutu Sam Kaziwe Dispatches. Sebo nga tumaze okulaba embeera nga bwebadde oba bweyimiridde eggomo olwaleero. Olutalo luno nga terunnabalukawo wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati b'aba presidents babiri, president w'e Rwanda Paul Kagame ne president wa Congo Tshisekedi. Embiranye wakati wa Rwanda ne Congo yo esibuka kuki? Embiranye ngazi etandikira mu byafaayo nejja ne mu mbeera y'amawanga mu biseera bino bye tulimu. So obuvunaanyizibwa bwa mirundi mingi oba ensonga ezivuddeko embiranye ezitutuusiza wano. Ekisooka abazungu bwe baali basala ensalo z'amawanga gaffe tebaagoberera bigendererwa byaffe, baagoberera byabwe. So amawanga gaffe tegali organic, gali artificial. Nti bo baatunuuliranga era obukwakulizo Bismarck ne banne bwe baateekawo baatunuuliranga effective occupation, ozimbye amasomero, oyinayo amalwaliro, okozeeyo ku nguudo, oyinayo endagaano zotaddeko omukono n'abakulembeze b'enno n'abali ebintu ebifaanana bwe bityo n'ebyobugagga ebiriwo. Baatunuuliranga bisinga kubagasa. Kakati kyekirwa kyolaba nti mu Africa osanga amawanga matono agagwa mu kiti kye bayita nation, nti ensi ly'eggwanga nga bw'olaba Eswatini, nga bw'olaba Lesotho, oba nga bw'olaba Rwanda oba Burundi. Nti naye amawanga agasinga omuzungu bwe yajja mu biti byabwe, Ababirigi, Abajamani, Abafalansa, Abangereza, Abasipaana, buli omu atunuulira bimugasa. Kati baddiranga eggwanga limu ne baliteeka amawanga 5 ekyokulabirako. Obwayitibwanga obwakabaka bwa Rwanda bwasalwamu ensi Rwanda, ne wabeerawo abamu abatwaliddwa e Congo, abamu ku abo be bayita Abanyamulenge olwaleero e Kivu, ne mbeeramu be baateeka e Uganda, ne mbeeramu abagenda e Tanzania. Era nina interview gye nabadde ndaba yamabegako eyo Nyerere ng'ayogerako katoobagiro kano. Naga nti waliwo ekiseera lwe yayina abagwira okuva e Rwanda abaali 60,000. Naga ne bwe bajja ewaffe ebitundu mwe baasenga mu Bannarwanda bannaabwe ab'e Tanzania. Naga si Bannarwanda b'e Rwanda, Abannarwanda ab'e Tanzania. Kakati ekyo kyokka kisibukako obuzibu nti
mu bitundu bano gye baagenda ekitundu gye baasinga okuyisibwa obubi kubanga ekizibu ky'eggwanga bwe bakusalamu gye babasindise nga mmwe batono minority mutera okufuna ebizibu gye musigadde nga muli bangi Rwanda Burundi temufuna bizibu kubanga abantu b'e Rwanda ne Burundi be bamu Bahutu Batusi Batwa ne boogera olulimi lwe lumu so kakati balinga bwolaba abakaadi eri betera okwogerako mu kyondo ky'Abawarabu nobasanga Turkey nobasanga Iraq nobasanga Syria tewaliwe balinga be bangi kati buli gye bali babalirwa mu minority so kakati abana Rwanda bano bagenda wangi nga ba minority naye ensi gye basinga okuboolebwa ya Democratic Republic of Congo Ochali Kumukutu Sam Kaziwe Dispatches wetukomye nti ensi gye bagenda gye basinga okuboolebwa ye Democratic Republic of Congo kakatyo nekireetawo embiranye paka leero butereevu olw'ensonga nti kyabateeka mu mbeera nga bangu okukozesebwa buli ayina ebigendererwa bye ku bafuzi b'amatwale bannansi ba Congo gavumenti z'e Congo n'abali wabweru wa Congo kasita gw'obasuubiza nti nze ngenda kutaasa mmwe oba ntegeerekeka nja kukikuddiza wano Abanarwanda bajja bangi mu 59 wano abasinga okujja wano baali batuusi abaava e Burundi abagenda e Tanzania abasinga obungi baali Bahutu kati mu byaliwo mu 56 abatuusi bayambibwako ababiri Abahutu bayambibwako ababirigi okufuga obumbula abatuusi abatuusi abasinga obungi ne baddukira Uganda bagenda mawanga amala mangi naye bangi ne badduka abasinga obungi bobabala abasinga obungi ekitole bajja Uganda Burundi abatuusi Abahutu abatuusi bafuna obuyinza beewamba ne bafuna obuyinza Mikyomberu bwakwata obuyinza n'ayigganya in fact yateekawo enkola ey'obusosoze entongole ng'efaanaganako eye South Africa yeyiye yayitirira kati Abahutu ne badduka e Rwanda Abahutu be baafuga abatuusi ne badduka mu bungi e Burundi abatuusi ne bafuga Abahutu ne badduka muki mu bungi ogenda e Tanzania Mikyomberu n'awambibwa Bagaza oluvannyuma n'awambibwa Buyoya ne bonna nga bakika kimu era beerinako Oluganda so okulwanagana kwali mu ruling class mu ggwanga erya Burundi kati point gye mbadde nzimba eri bweti nti abatuusi bajja kuno ne bakulira kuno ne tubawasa ne bawasa bannyinaffe kaakati mu 79 ne babeera basaale mu lutalo olugoba Idi Amin Obote tubwajja bangi kuba abaali benyigidde mu lutalo olw'ameenunula ate yabalemesa okuyingira amagye kakati kye bamanyi muntu amagye ogabaganya kati owa NRA bwakirira eruweru kyabanguyira okumwegattako kuba tebayina buddukiro bangi kobbo Rwigema n'abalala so kakati nkuzaayo Congo nti mu DRC abanyamulengo okumala ebbanga ddene olw'embeera ey'obuyinike gye balimu bangu okwegatta ku muntu omulala ayina kyayagala okuggusa era entalo ezisinza okuba enkulu myaka enkaaga egiyise bukyabafuna bwetwaze zonna babadde kitundu kuzo jakuwa ekyokulabirako njogere ku ntalo 3 enkulu mu DRC olutalo olusooka olwa Simba Rebellion 63 kutuusa 65 mu lutalo olwo bebayita balumumbist abakkiririza mu ndowooza ya Patrice Lumumba jukira amaze okuttibwa ababirigi baggulawo olutalo ne bawamba n'ebitundu bingi eby'obuvanjuba bwa Congo Kasavubu president ne Mobutu mu kukakkanya rebellion eyo
abanyamulenge bayamba gavumenti ye Congo ng'ebasuubiza nti tugenda kwongera okubasitula okubasoosowaza mu nsi muno ng'abatuuze n'ebifo ebyenkizo mube nga temusosolwa kubanga kyandibanguyidde okuwagira balumumbisi abava gye bava okusinga bali abava e Kinshasa ne bano baabasuubiza olw'obuyinike buli bwenjogeddeko era ne bakikkiriza. Kakati mu ntalo endala ezaddako lwe bayita First Congo War 1997 tulujjukira oluleeta omugenzi Laurent Desire Kabila, olutalo olulala 98 okutuusa 2003 Second Congo War. Era wonna abanyamulenge tosobola kuwandika kitabo ku ntalo ezo nga tebayinaamu chapter. Kale ekitabo kino bwe toyagadde wakiri ojja kuba wamu kye tuyita section ne bateekwa okubeeramu abanyamulenge. So kakati ekyo kibatadde mu mbeera ekyebyafaayo ekyo efuuka ensibuko eya Lwando kontana n'eggwanga erya Congo. Kakati ekirala nja kukitwala ku byaliwo mu 1994 ekitta abantu bwe kimala okubaawo RPF ne batwala obuyinza oyina abaali mu gavumenti bali betwogeddeko abahutu mwalimu bajenerali baddukira DRC yayitibwa nga Zaya mu biseera ebyo. Oyina Interahamwe si basirikale ne bakijambiya abaali batambulira okumune gavumenti nabo ne baddukira ebyo. Naye n'oba n'abanoonyi b'obubudamu abaabulijjo nga Mpinga emundu zikubye n'agamba kanzirukire South Sudan. Talina kakwate ku gavumenti ebaddeko naye olw'embeera kaneetegule. Kati walinayo abantu babiti bisatu. Kakati abakulembeze bwe batuula mu kitundu kino ekya Great Lakes Region ne bakizuula ng'oba oyagala oba toyagala ekyo kigenda kubeera ensibuko ey'okontana wakati wa Rwanda ne Congo oba oyagala oba toyagala. Era mu buufu obwo eyali president wa Kenya omugenzi Daniel Toroitich Arap Moi yayita olukuŋŋaana kati mu byafaayo olwakazibwako Nairobi 1 Summit. Nja kwogera ku Nairobi 2 ne Nairobi 3. Nairobi 1 Summit mu summit eyo n'ayitiramu abakulembeze ab'enjawulo. Wayinamu mukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, wayinamu Frederick Chiruba owa Zambia, Bizimungu ku lwa Rwanda, Isaias Afwerki owa Eritrea, Benjamin Mkapa Tanzania, Meles Zenawi Ethiopia, wayina Ferdinand Oyono yali minister w'ensonga ez'amawanga amalala e Cameroon yakiikirira mukama we Paul Biya eyali ssentebe wa African Union. Mu lutuulo olwo Dr. Salim Ahmed Salim yali ssaabawandiisi wa OAU, yalimu eyali chief facilitator yali Mwaliam Julius Kambarage Nyerere. Olw'ensonga nti ensonga zino yazirimu okuva ku ntandikwa. Mu ntalo ziri ez'ameenunula ng'abaddugavu tugoba abafuzi b'amatwale. Nyerere yakolagana nnyo n'abalwanirira obwetwaze Burundi n'abalwanirira obwetwaze mu ggwanga erya Congo. So ensonga zino yali azitegeera. So yali muyenga facilitator jukirawo yali amaze okuva ku bwa president. Summit ene tuule nakuza mwezi 5 November 1996 yayitibwa Nairobi 1. Bwe batuula ne bakkaanya nti ekyamazima kino kigenda kuba kizibu okutandika okukigonjoola tusale amagezi ag'okujja abanoonyi b'obubudamu. Jukira kitta abantu kigwa 94 kati tuli ku 96 kati tusobola okukomya abanoonyi b'obubudamu baba bataali mu byabufuzi bakomewo ewaabwe e Rwanda naye si mu buwaza abaagala okusigalayo mu baganda baabwe eri abanyamulenge basobola okukola ki okusigalayo era ne bayisa ebiteeso ebiwerako. Nja kubikusomera bukolokolo wano mu kiwandiko kya ensonga yali ya 7 n'ey'omunaana n'ey'omwenda yali ekwata ku ekyo nti taking cognizance of the plight of the refugees in Eastern Zaire, the regional summit called for the immediate setting up of safe corridors and temporary sanctuaries inside Zaire to facilitate humanitarian assistance and the repatriation of refugees. Ensonga y'omusanvu, the summit called for the intensification of efforts towards voluntary repatriation of refugees to Rwanda. To enable the success of this effort,
the summit called for the implementation of the long-standing decision to separate the intimidators and bona fide refugees. Nti okutekawo amakubo abantu bano abaagala okuddayo baddeyo. Naye ate ne bateeka n'essira ku kyokwawula ani ddala munoonyi wa budamu n'ani yenyigira mu kittabantu ne yeekukuma eno. Ng'ebyo byalina okuba bikulu. Ensonga ey'omwenda, the summit requested the UN Security Council to take urgent measures to ensure the establishment of the safe corridors and temporary sanctuaries by deploying a neutral force. Kakati Interahamwe n'abasirikale aba gavumenti abaddukirayo kino nga tekibakolera. Ekya neutral force ekyaba n'okuddayo kubanga babeerawo basobola okukozesebwa nga human shields n'ebirala. Kati bagamba tebaddayo era ne babagaana okuddayo. Nti tubalabe abeesolosa nti mwagala okudda e Rwanda. Kakati Nairobi ey'okubiri etuula Desemba 16 ndowooza olaba obwangu obuliwo olw'obukulu bw'ensonga. Luli twogedde ku nnaku z'omwezi 5 Novemba 16 Desemba olukuŋŋaana olulala lutuula ku luno baagattako ne Nelson Mandela ajje yeegatteko mu kkubirira ensonga eno. Mu lukuŋŋaana luno era ne Mobutu yayitibwa era n'asuubiza nti Ssaabaminisita we Kengo yali ajja kujja. Ku ssaawa envanyuma Kengo n'ategeeza Ssentebe nti tajja kujja era ensonga emugaanye okujja bw'atunuulira bonna abatudde omwo baali bamwogera Luzungu nga bajja kuba ne kyekubiira. Bamwogera Luzungu ategeeza beekobaanye. Kakati n'agamba tajja kujja. Ekyaddako kyali ki? Ekyaddako yembeera okwongera okusajjuka. Bweyongera okusajjuka jjukira olwo n'abayekera ba Kabira banyenyeetidde. Mu kunyinyiitira bawagirwa Abanyamulenge kubanga Mobutu ensobi endala gy'akola mu kusoberwa kuno azize Nairobi ey'okubiri. Mu kugizira ate n'alangirira nti n'Abanyamulenge si bannakongo. Era ebigambo ebyo biwuliddeko ne munaku ezisembi n'omwaka oguwedde ne mu paalamenti y'e Congo. Mbaka omu yasituka n'agamba abo batutawanya sina bakongo. Ne balina n'abaka mu paalamenti y'e Congo kuba ebyo ebitundu tosobola kuwangula nga toli bo. Beba bibeeramu. Muzungu gye yabasalira. Va ku baana abajja obuzi naye waliyo balinga ensalo z'abakwatira eyo. Kakati 26 ng'ennaku z'omwezi 19 Maachi bayita Nairobi ey'okusatu. Ensonga zikutte wansi ne waggulu. Olwo ne Kabira asitudde enkundi. Kati emu ku nsobi ezaali mu Nairobi ey'okusatu Uganda ne Rwanda tebaayitibwa. Jjukira eri tubalabye mwebali wano tebayitiddwa. N'abakabira abaali banyenyeetidde tebaayitibwa. Nejjukira nga kaakati be bali ku kyoto. Embeera eyo tugijjukira kubanga awo tewali okubuusabuusa n'omusango gwatusinga mu kooti y'ensi yonna International Court of Justice. So yo bwino mukalu taliko na kubaganya birowoozo n'ensimbi Uganda eri muzisasula. So kakati Uganda Rwanda n'abakabira tebaliimu. Naye mufulumya ebiragiro balina biteeka mu nkola. So Nairobi ey'okusatu kwali kumala nnyo biseera. Kubanga abakwatibwako ensonga tebaalimu ate nga n'ensolo kati ku kizigo bagiraba kweri nga Mobutu ayebye. Mangu ddala OAU efuba OAU ye South African Union gye tulina 26 Maachi. Jjukira Nairobi ey'okusatu 19 Maachi 97. 26 Maachi 97 OAU batuule Togo. Era ku nsonga y'emu bo okwawukana ne Nairobi ey'okusatu ebiwayi bino ebiri mu kulwana baabiyita oludda olwa Kabira ne bayita n'oludda olwa Mobutu. Tebasisinkana face to face. Enteeseganya z'ekika ekyo tuze tuzoogerako abatugoberera muzimanyi. Bw'olaba ez'aba Hamas ne Isirayiri tezibadde face to face naye bye baggusizza obirabye. So baayitibwa ne boogera nabo naye bo tebasisinkana face to face.
kakati mu lukiiko olwo Togo ne beeyama nti katuzikize mundu tuwe nteseganya emirembe n'ekyamazima ku ludda lw'abayeekera abakabira ekyo kyali kyamakweka nsaamu kubanga baali bamaze okulaba nti kakati kino ekintu kyengedde tebaayagala kunyoma bakulu eri naye nga bakiraba kati tewakyali nsonga lwaki bamala ebiseera n'okuteesa ne Mobutu. So ku nkomerero ya byonna Mobutu n'avuunikibwa. Bw'amala okuvuunikibwa ate era embiranyi ziri ezedda zikomawo kwe kulwanagana tufunye Kongo eyokusatu 98 okutuusa 23 n'ebirala. So okiteeka mu mitendera ebiri ekibuuzo kyo kye wabuuzizza ekivaako embiranyi eno yonna nti ekisooka ebyafaayo, ekyokubiri era nakyo yinza okiteeka mu byafaayo naye nga byakumpi. Oluvannyuma lw'olutalo lwa 1994 n'ekitta abantu ekya 98 n'abantu abaddukira eri. Kakati ensi ezifaanagana bwe zityo ezikwataganye ng'abalongo abannamansa saana bwe ziba za kutebenkera enkolagana erina okubeeramu okwegendereza n'okusiŋŋanamu ekitiibwa ekibuze wano okumala ebbanga ddene kubanga tosobola kubikyusa kati kubanga ne mu OAU gye bayita OAU Charter kyalimu ekya Inviolability of Colonial Borders ne mu Constitutive Act etondawo African Union era mulimu ennyingo eya Inviolability of Colonial Borders. So togenda kuzijjawo ne wali abantu abeeno n'abeeri bakwataganye oli ajja n'akyalira jjajjaawo eno kati ensonga ezo zirina kukwatibwa na bwegendereza. Okulemererwamu ekyo kyekivuddemu bino byonna. Awo nno wo wategeerekeka nti ebyafaayo byeyimirira embiranyi ate nga n'amawanga kumpi ga muliraano naye ate okwanyisiganya ebisongovu wakati wa Ramaphosa owa South Africa ne Kagame ow'e Rwanda kukuze kutya? Kakati oyina kukizaayo mabega. Embiranyi wakati wa Rwanda ne South Africa tetandikidde ku mulembe gwa Cyril Ramaphosa. Embiranyi eno kati etutte emyaka egisoba mu 10. Kakati ndooza ekiseera kye tulimu oyinza kukiyita kya ntikko. Bitandikira mabega eri ojjukira nti gavumenti y'e Rwanda bw'etabuka n'abamu ku basirikale baayo ab'amaanyi omuli Colonel Patrick Karegeya yaliko Ssaabakessi w'e Rwanda, Lieutenant General Kayumba Nyamwasa eyaliko omuduumizi w'eggye ly'e Rwanda n'abalala baddukira mu ggwanga erya South Africa. Ekitaasanyusa Rwanda kuba Rwanda yali ebatwala ng'abakulembeze b'ebibiina by'abayeekera mu bufunze abasekeeterera Rwanda. Kati gwe obabudamya otya? South Africa nebalemera mu kubabudamya. Ekyaddako kwali kutemulwa kwa Karegeya bw'atemulwa South Africa n'ekiteeka ku gavumenti y'e Rwanda nti ekirinamu omukono. Oba oliawo Kayumba Nyamwasa ne bamwegezaamu ere South Africa era South Africa gamba beyakwata nga basibuka Rwanda era n'ekiteeka ku gavumenti y'e Rwanda. Ensonga eyo yatabula enkolagana wakati w'amawanga agabiri era n'okutuusa kati enkolagana yaabwe si ennungi wakati wa Rwanda ne South Africa. Kakati ekisembyeyo okwongera okubatabula lwe lutalo mu Congo. Jjukira DRC eteetera nnyo ne banne waayo abasadaka. Kakati mu ntalo zino zeeri mu kuttunka ne mu 23 nabali aba CNDP abasookawo abazaala bano mu ntalo ezo yeeyambisa abasadaka nga mwamuli aba South Africa. Era 2012 nga bafumoola M23 amagye ga South Africa gaali ga nkizo mu bulumbaganyo obwo. So embiranyi yaabwe evudde mabega. Waaliwo kaweefube 2018
owogezaako okuzaawo enkolagana ya Namadala wakati w'amawanga gano abiri. Era abakulembeze abo basinkana n'okusisinkana. President Ramaphosa ne President Kagame n'okusinkana basinkana. Naye temunnavaamu kirungi nnyo kizaawo nkolagana ya Namadala yaliwo mu biseera ebyayita wakati w'amawanga gano abiri. Kati ekisembyeyo ye South Africa okufiirwa abasirikale mu bulumbaganyi buno obusembye mu 23 ngewamba ekibuga Goma. South Africa ekiteeka ku M23 era bwe ekiteeka ku M23 ebe ekitadde ne ku ggwanga lyaki erya Rwanda. Kakati Rwanda kyetakkiriza mu kwagala okukakanya obunkenke buno. Ramaphosa ne President Kagame bayogedde ku lukomo lw'essimu. Naye bwe bamaze okwogera tebafulumiza kiwandiiko kyawamu kibatera okuyita joint statement. Ebitero kyekiwandiiko ekitera okufulumizibwa abakulembeze b'amawanga bomba mumaddeko mu nsisinkano ekigendererwa kwewala kati kyetwogerako. Nti ekiwandiiko kibe kyamu buli omu akisomemu agaye nti byebyo bye tukkaanyizaako. Kati olw'ebbulwa ly'ekiwandiiko ekyekiko ekyo e South Africa aboogezi ba gavumenti ne Ramaphosa kennyini ng'agenze ku mutimbagano byeyayogedde tebyasanyudde President Kagame era agamba si bituufu. Era ye olw'okuba byamunyizizza nnyo yavudde ne mu mbeera bw'olaba ebigambo ebiri mu kiwandiiko kyampuliriza njagala nkugira ebimu ku bigambo ebyo bukolokolo kubanga biri ku mutimbagano ku kibanja kye ekya Twitter. President Kagame yagamba nti I held 2 conversations this week with President Ramaphosa on the situation in Eastern DRC, including earlier today. What has been said about these conversations in the media by South African officials and President Ramaphosa himself contains a lot of distortion, deliberate attacks and even lies. Lubacho ya teruga nti sebo nafe tudise sebo lubase jakola ansobi. President Kagame kyagamba wano nti kituufu yayogedde ne Ramaphosa emirundi ebiri wiiki eno. Era nani ekimwenyamiza nti byalabe bifulumira mawulire ge South Africa. Ne President Ramaphosa kennyini byatadde ku mutimbagano kubanga obubaka buno President Kagame abuyunze butereevu ku bwa Ramaphosa. Kwegamba amwanukudde butereevu ng'ayita ku mukutu gwa X. Tajja kugamba nti teyabirabye. President Ramaphosa amwanukula butereevu. In fact ye gwabadde ayanukula niyo olw'okuba eno public sphere buli omu abiraba ffenna ne tubiraba naye gwabadde ayanukula. Nanga nti ekimwennyamiza nti ebyogerwa Ramaphosa ne mu mawulire South Africa mulimu okuvvoola deliberate attacks, mulimu okukyusakyusa ebintu nga bwe byabadde, naye naawunzikagaga nti mulimu n'ebirimbo byennyini. Kati ebigambo eby'ekiko ekyo oli bw'aba abikozesa ku mukulembeze munne mu diplomasi omanya nti yanyiigidde ddala. Simusanyufu n'akamu. Nanga nti if words can change so much from a conversation to a public statement, it says a lot about how these very important issues are being managed. Tobiga bisobola okukyukakyuka bwe biti kikulaga okusoomoozebwa okuliwo mu kugonjoola ensonga eziri mu ddiiro olwaleero. Naga nti a few important clarifications for the record. Waliwo bye twetaaga okusooka okutereeza ayanukula byalabye mawulire ge South Africa ne mu kiwandiiko kya Ramaphosa. Ekisooka naga nti the Rwanda Defense Force is an army, not a militia. Amawulire agamu gabadde gawandika ku ggye lya Rwanda ng'akabinja kamukwata mundu ekyo agamba kasooka akitangaaza akitereeze. Ekiddako naga nti SAMI DRC is not a peacekeeping force and it has no place in this situation. It was authorized by SADC as a belligerent force engaging in offensive combat operations to help the DRC government fight against its own people, working alongside genocidal armed groups like FDLR, which target Rwanda while also threatening to take the war to Rwanda itself. Kati wanabada yanukula Ramaphosa yennyini
kubanga mu kiwandiiko kye Sami DRC lyejje lyateekebwawo Sadaka mukago gwa Sadaka okutebenkeza emirembe mu ggwanga lino erya Congo. Kati era abasirikale ba South Africa omwo mwe bayitira tebajja kulwabwe nga ba South Africa okujja mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati ye awakanya ekyara Ramaphosa ganti ejjeeryo omuli amagye ga South Africa mbuli ajja kuuma mirembe. Agamba ekyo si kituufu. Naga nti ejjeeri lya Sadaka alitwalanga bamukwata mundu abeereeta okuyambako gavumenti ya DRC okulwanyisa bannansi baayo. Okay. Ochali Kumukutu, Sam Kaziwe Dispatches. Sebo wetwabadde ekiwandiiko kibadde kikyeyongerayo oba kibadde kikomye? Kibadde kikyeyongerayo. Ekigamba omukulu yakitaddemu obudde. Wetugendedde mbadde ndi ku nnyingo egamba nga awakanya ebya President Ramaphosa okugamba nti ejje lya South Africa liri mu Congo kuuma mirembe. President Kagame agambye ekyo si kituufu. Jukira mu Nyanjula yagambye alabye ebirimba ebiwerako. Kati kino kye kimu ku birimba okusinziira ku ye. Okay. Gwayanukula ye bw'ati bwe yayogedde mu bubaka bwe yatadde ku mukuto gwa X. President Ramaphosa. Ramaphosa yagambye nti the attacks njala kugirayo ennyinga yekwata ku magye ga South Africa okubeera mu Congo. Yagambye nti South Africa's military presence in the Eastern DRC is not a declaration of war against any country or state. The members of the South African National Defense Force that are in the DRC are part of both SADC and United Nations efforts to bring peace and protect thousands of lives that are constantly threatened by the conflict in DRC. Nti bote bagenda ko kulwanyisa nsi yonna Congo. Era baliyo nga batambulira wamu ne SADC n'ekibiina kya Mwanga Amagatte okutaasa abantu babulijja abasangibwa mu kitundu ekyo. Nagatako nti the presence of Sami DRC forces demonstrates a commitment of SADC member states to supporting the DRC in its efforts to achieve lasting peace and stability and ultimately create an enabling environment for sustainable development and prosperity. Omulamwa gw'amagye gano gayita y'amakuuma ddembe Ramaphosa kuyamba gavumenti ya DRC kutebenkeza gwanga eri erya Congo n'okusobola okuleetawo enkulaakulana. Kati wetufundikiridde President w'e Rwanda ekyo kyatakkaanya nakyo kubanga agambye nti Sami DRC is not a peacekeeping force. Awakanya Ramaphosa butereevu. Agise again it was authorized by SADC as a belligerent force engaging in offensive combat operations to help the DRC government fight against its own people. Bamukwata mundu abajja nga bayina oludda kuba abajja okukuuma emirembe tebaba na ludda. Kati ye wanaga nti bajja nga bayina oludda kuyamba gavumenti ye Congo okulwanyisa abantu baayo. Era naga nti working alongside genocidal armed groups like FDLR bano beba yekera abahutu abaddukira eno abaseketerera gavumenti ye Rwanda. Era naga nti while also threatening to take the war to Rwanda itself. Mufunza ganti gye bagenda bebakwatagana nabo balina ekigendererwa ekyokulwana ne Rwanda. Kati awo awakanya Ramaphosa agamba nti ffe eno gye tuli tetulina gwe twajja kulwana naye. Ampuliza kanka kujukiza ka statement. Aganti nti bo ngaba South Africa's military presence in the Eastern DRC is not a declaration of war against any country or state. Okusinzira ku statement ya President Kagame. Bo okujja mu bufunze balangirira lutalo ku gwanga erya Rwanda. Mu kiwandiiko kino era omukulembeze w'e Rwanda agasseko nti Sami DRC displaced a true peacekeeping force, the East African Community Regional Force,
and this contribute to the failure of the negotiation processes. Anenye jerino omuli aba South Africa nti bwe bajja ne badda mu kifo mulina okubeeramu amagye ga East Africa jukira baagagoba nga boolekera okulonda kati ne basembeza gano kati President Kagame aga nti nenteeseganya okufa ekyo kyekimu ku byo ebyakita jukira twatandise ne President Lorenko agaba ne mukomeewo mu Angola tutuule kati enteeseganya zo President Kagame agamba nti ono South Africa y'omu ku baakagiiko natabula abaaziremesa kakati President Kagame eraga nti President Ramaphosa has never given a warning of any kind tatulabulangako mu ngeri yonna ku nsonga yonna unless it was delivered in his local language which I do not understand nti tatulabulangako nga bwe yagambye bw'aba alowooza okujjako ng'okulabula okwo kwali mu lulimi lwe ye lwatawulira naga ye taluwulira kakati yakokulabulira kuba tekwakola makulu kwatuuka gye kulaga kuba tekwatuuka kakati era nawakanya ensonga endala era agambye nti President Ramaphosa confirmed to me that M23 did not kill the soldiers from South Africa but FADAK did gemagye ge Congo nti mu mboozi yaabwe ku ssimu eri ey'emirundi ebiri Ramaphosa kennyini yamwegambidde nti M23 si ye yasse abasirikale baffe 13 wabula amagye ga Congo ge gaabase jukira ate bagenda kuyambako magye gali so nga ate mu kiwandiiko kya Ramaphosa ye yalaze nti abe mu 23 be batta abasirikale be saako n'abamawanga amalala omuli Malawi n'abalala bali mu Kago ampuliriza njagala nkugireyo ennyinga eyo eya Ramaphosa President Kagame gyali mu kusamba jja wano ngaga nti amwewuunya ku mboozi bayogedde bintu birala nnyo era Ramaphosa nakkiriza nti abassa abasirikale besibe mu 23 naye mu kiwandiiko kyatadde ku mutimbagano jukira akizzemu butereevu ku X yagambye bw'ati Ramaphosa nti following the recent intensification of fighting in the Eastern Democratic Republic of Congo, South Africa has lost 13 brave soldiers who were dedicated to their mission and committed to peace. The fighting is the result of an escalation by the rebel group M23 and the Rwanda Defense Force militia engaging the armed forces of the DRC and attacking peacekeepers from the SADC mission in the Democratic Republic of Congo. Kati olaba mu kiwandiiko kino Ramaphosa naye yavodde toyinza kuddira jeryansi n'oliyita kabinja k'abaamukwata muntu aga nti abasaabalwanyi be abe South Africa mulimu abe mu 23 nejje lya Rwanda netaliise najje aliise militia kyekyo lwakyola nti mu nsonga ya President Kagame esoosa agambye nti kansooka entangaaze bino ejje lya Rwanda si kabinja k'abaamukwata muntu je lyansi erya Rwanda ampuliriza ndowooza owulira nti ebigambo bizito ddala kakati awumbyewumbye bw'ate ku pointi ye ey'omukaaga President Kagame eddakiika tukomewo tulabe bwawumbyewumbye Ochali Kumukutu, Sam Kaziwe Dispatches. Sebo ng'owumbawumba ku kiwandiiko. So ensonga ey'omukaaga ate ndowooza ng'eyinza okuba yesinga n'obukulu omukulembeze wa Rwanda agambye nti if South Africa wants to contribute to peaceful solutions that is well and good but South Africa is in no position to take on the role of a peacemaker or mediator. The South Africa bwe beeyagala okwetaba mu kuleetawo emirembe mu kitundu kino ekyo bakyaniriza naye bw'eba erowooza nti yeegenda okutabaganya ekyo tekisobola kubanga amaze okulaga erina oludda kweri naye bwe beeyagala okubaako kyekola okuyamba ekyo bakyaniriza naye teyeeteeka mu kiti nti yeesobola okutabaganya kubanga mu kiwandiiko kya Ramaphosa ekyo ekifaananyi kyasiiga kyekyabaleeta kutabaganya kakati naawunzika nga agamba and if South Africa prefers confrontation Rwanda
will deal with the matter in that context any day. Tine South Africa bwebe yagala kulwana emanyi nti Rwanda netegefu essaawa yonna olunaku lwonna South Africa lwejja. Buno bubaka abadde abuweereza butereevu mu kulembeze munne oli ye yasooseeyo ku X ono n'amwanukula so tebiriiko wakati ambassador abyetisse so byewataddeyo byebyo nange kanteekere nange kankwanukule. Okay. Nzikiriza obudde tebujja kunsobozesa kyo bwe kiri kampiseewo kano nga tewali tujjodde tusiibule. Okyali ku Mukutu, Sam Kaziwe Dispatches. Sebo tulabye okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abakulembeze basatu Ramaphosa, Kagame ne Tshisekedi. Kyokka nga ate ekibatabudde ye M23. M23 bebaani? M23 kigwayo March 23rd. Kwe bajja erinnya. Okay. Mu mwaka 2009 waliwo ekibinja ky'abayekere kya CNDP nga basinga obungi batuuse. Nga bwe tulabye FDLR bweri ey'abahutu mu Congo. CNDP yali esinga mu batuusi ng'ekulembera Laurent Nkunda. Bw'akwatibwa abasigaddewo ne basalawo okukkaanya ne batuula ne bateeka omukono ku ndagaano y'emirembe ne gavumenti y'e Congo nga 23 March 2009 nga bagenda kuweebwa emirimu mu magye mu gavumenti awo mulimu okusumulula abasibe kubawanyisiganya buli omu babadde alina n'ebirala. Kaakati ne bayingira gavumenti 2009. 2012 ne wabeerawo abasirikale abawerako abaava mu CNDP abagamba nti gavumenti ya DRC yali esuddewo endagaano ne beewaggula ne baddamu okulwanagana ne gavumenti ya Congo. Ku mulundi guno ng'akulembera ebikwekweto ye Kano Makenga. Kakati M23 kwe kujja March ne bagifunza nefuuka M naye nga kubanga mu kumerukawo kwabwe bagamba kino baakikola olwa gavumenti ya Congo obutassa mu nkola ebyakkaanyizibwako mu 2009 so we bajja erinnya naye nga mubufunze ekibinja ky'abalwanyi mu Congo ng'abasingamu batuusi. Benkugambye abasinga okubeera mu bitundu ebyo eby'Ekivu. Yes sir. Okay. Kino kiyinza okuba ekigazi naye nsaba okifunze. Wayogedde ku ggye lya UN erimaze emyaka 24 e Congo. Lyo liremu alitya okugonjoola ensonga? Ekisooka ndowooza abafuga UN tebakyagala nnyo olutalo kukoma. Okay. Era okirabira ku mandeeti gye baawa eggye lino mu kusooka. Mu nsi erimu olutalo olw'ekika kino tosobola kuddira ggye lya mukago n'olisindika nga mandeeti yaabwe ya peace building. Waliwo enjawulo wakati wa peace building ne peace enforcement oba peacekeeping. Mu peace building oyogeraganya n'abalwana bakwatagane oba abasowaganye tulemega abalwana bakkaanye. Peace enforcement bwe bagaana okukkaanya okozesa n'eryanyi. Kati peace building yali tekola era bo bennyini bakizuula nga wayise ebbanga nti tekola. Mandate ne bajja nga bagikyusa kutuusa olwaleero naye okukyusa tekumala era tekumatiza. Kuba jjukira nga baakayise eggye lino baasindika abasirikale 100 bakole ki? So kikulaga nti omutima gwe baakikoleramu tegumatiza. Kikiwakyola nti okumala ebbanga ddene kati abakongo bagamba mutuviire. Ensonga eno ye mission ya UN kati esinza okutwala ebbanga eddene myaka 24 naye teyina kalungi keevuddemu. Sebo awangale Ssaabasajja. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusuna
bagita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda maaso abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 00 beboka abajja okubangula omwana wo.